SK Media mwebale nnyo bannaffe mbagamba bugambi ekigambo kimu nti Happy New Year mwebale okubanga mwamazeeko omwaka gwa 2023 nga kati tuli mu 2024. Yes, nate Zimba Naffe akyagenda maaso ne bannaffe aba High Energy Electricals olwaleero batuleese no mu bitundu by'ensangi akaalo munaakategeera naye nga emabega wano we wali site ey'olunaku olwaleero gye njagala tuyingire buterevu twegatte ku munnaffe gwe tubeera naye bulijjo mwami Lubega Jimmy ate agitulambuze twongere okugitegeera. Leero batugambye nti batandika okusereka, twagala tugende tulabe embeera egenda kubeera etya munda mu nnyumba. Kakati mwenanga bwe mutulaba abalabi baffe wano tuli side ye Nsangi Manja. Nyumba eno nga bwe mugirabye bwe twagisanze naye nga ekiyitibwa pipe work wayo wa slab aba High Energy be bamukola. Kyekiri kye mbagamba nti bw'ova ku site ng'oleseewo erinnya eddungi osanga ne gw'osanzeewo abadde alinawo byakolawo bw'abanga atagala mbajjukira gwe yali akola ki yakola obulungi oba eyavaawo aleseewo erinnya. So site eno ffe twagikola pipe work waayo. So mukumaliriza okukola pipe work nannyiniyo yagenda okulaba ng'osanga omutindo gwe twamulaga era ne bye twakola nga n'oguddako osanga oba feezi eziddako osanga tunaakola omulimu omulungi. Nga bwe mulaba pipe work ono naye naffe twamukola yadde nti mukyalimu embaawo naye ebisinga ffe twakola ki ffe twabikola. Osuri yadde mukyalimu embaawo temusobola lawa pipe work kuba sachula biki naye pipe work ffe twali nti ffe twamukola. So bwe twamaliriza obwo nga nafunamu okutakkaanya oba ne bafunamu embeera ne eyali inginiya we. So n'abeera nti ate mu mulimu gwa roofing atwesiga tube nga tumukolera omulimu gwe guno. Nga bwe mugenda okulaba twatandise lunaku lwa leero ejjo twabadde tusitookinga material olwaleero tuli mu kutandika. Twagala nnyo mulabe tutandise tewali yadde ekintu tugenda kuba ate tugikwatako era tuginyirize ebeeremu ku sites zaffe tugenda okuba nga tutaddeko omukono era nga tuggyeyo obulungi nga bwe mujja okulaba era nga bwe musobola okulaba titugituuseeko tewali kyakoleddwa ffe tugyetandikidde. Nga bwe musobola okulaba muyinza okugamba nti kirabika bagisanze nsereke no. So nga bwe musobola okulaba tugenda kuba tugitandika ate era nayo tubenga. Kakati wano we tuyimiridde ye master bedroom. Ntonotono naye tulinga abakola nti floor ya wansi si master bedroom eno walk-in closet. So floor ya wagwe linga yona nti master bedroom. Wansi we wali ebisenge ebirala ebikola ki ebisulwamu. So tugenda kuba tugiruufinga nga bwe munaagiraba nti tugiwadde obusolyo obw'enjawulo nti twalabyenga wano tetwetaaga nnyo kukyusaamu nti wano tumenye ate wano tugatte no twagireseeyo nga bweri sinsiza kintu teri bubi. Sijja kugamba nti eri bubi si buli site gye ŋŋendako nti tugisange eri bubi. Eno teri bubi twagisanze eri bulungi. So tugenda kuba just tudda ku mitendera gikola ki giddako era nga bwe tuzze tukola tugenda kulufinga wano bwe tunaamala okulufinga ate tugenda mu mbeera y'emu tubenga tukola ki tubenga nitukola ne ceiling okubeera nti ekintu kyo tukiggala lumu nti oli ne bwanajja n'agamba nti roofing bagikolawo tesobola wanirya ceiling ebyo byonna tuba tukoze ki tuba tubiggyewo nti olumala okusereka nawe bw'otunuulya ddala akasolya ng'olabya ddala kalina obuvumu okukola ki okusitula ceiling eno.
so nti tebijja kubeera mu bigambo wabuli tujja kubanga tukireseewo nga naawe okiraba nti siiringi bagikubye n'akasolya gye kali tewaliwo wali mbeera yagamba nti oba siiringi eguddemu oba akasolya tukawagisa emiti ebintu ng'ebyo. So mujja kutambula naffe okuva ku vidiyo eno esookedde ddala oba feezi yaffe. Feezi eya pipe work temwagiraba naye kasa tutandikidde wano ku roofing. Mujja kuba mulaba feezi zonna eziddako kuba bwe tumala okusereka tuddeko ceiling ate tugenda kuba tuddako feezi ey'okuggala. Mwebale nnyo bannaffe mbakulisa kimu mwaka mwebale kubanga mwatambudde 2023 ne mumuyitamu abazimbidde mwaka guno ndooza tubayozaayoza ate nga bazimbye na high energy electricals kati kozi twayitanye ennaku zino mu buwandi halogen energy naffe tujja kuyimba nnyo erya high energy kuba gye tusinga okutegeera kati. Omwaka oguwedde ndooza bwe tuba tutandikira gutambudde gutya? Kitiibwa kya Mukama nti tetutambudde bubi n'akatono tukyebaliza Mukama. Bangi batwesize, saiti zibadde nyingi zo kati zitulemye okutuukako. Omanyi bw'obeera wakayingira system oba osobola okubalira saiti zo ku ngalo naye kati bwe tuli tetukyasobola kusooka kujjayo olupapula kuziyegingi agiriko oba n'ogenda mu files ez'enjawulo mu office nti eno yegindi eno yali yegindi eno yali yegindi okuzibala nti site zetwakakola ku sofa kati kyasobola zibalira ku ngalo. Bw'omufuna site nga mugyaloketingako engineer si ku allocatingako engineer tusobola okubeera ne sites bbiri naye nga ziriko engineer omu. Tekitegeeza nti bw'onobeera na munaana buli sawa obeere ng'onoonyayo engineer ate nekira nti n'abaana bennyini beno betukozesa bonna bamanyi kyebakola era waliwo gyentuukeyo gyenkusooka mbasanga balidde nga baliddize bakola naye nga tewaliwo engineer oba supervise naye nga ate omanyi nti bonna tewali kyogenda sanga nga kikoze eki nga kitaataaganye just kubayigiriza dedication mu mulimu. Omuntu omwaka guno ogutandika akola atya okubeera nga era yeesiga high energy kuba waliwo abasonzesonze obusente nga bulijjo batya agangenda kuweesa omuntu e Uganda sente nga taliyo kati ndooza mwe basobola obbalopa singa mupasi wonna osobola ogenda otuloka embooko neevuga naye temunazzaayo musango ate nga era tetugenda kuzza tetulina pulaani ezza musango anti kati bwe babakuba nze nange ejjukira nawe babakuba kitegeeza nsooka vugiratumulabiraku oyo leka yabasooka oggabana olaba waliwo gye nagenda nesaba amasanyalaze kati nsaba amasanyalaze neneiba naye nalabirako oli baali bamubbadda kati olwokuba yalimu ekidumusi ky'okumubba bwe nasabira ono n'agamba ono amuwa ennamba yange kati musabire bwe namusabira ne gayitamu nk'ennaku 3 yaleeta polisi yagireetawo oli nti namulabirako ono eyamuleeta oli yabagamba kimu bw'abanga yeyagakuttemu gagenda kujja mukakkane mwagala muntu oba masanyalaze timugiwemu ennaku 3 ate nkeera ne bagateekayo ate najjanga yeetonda so waliwo bye mukola ne bidireyingamu nga bw'omanya ebintu bya umeme oyinza ogamba nti mu wiikisi 2 oba 3 gajja kuba gazze naye ne muyitamuuko obunaku naye oli n'agamba nti oli yanziba kati noona alayika akoze anzibye kantandikireko ono gwe namulabirako kati naawe ambeereyo ku bunkenke ngamba abasajja bano we bakolera ensobi ne ekyo tekisoboka kubiri kuba nti olaba mulimu sente zetukutte butuufu
kati site eno gye tuliko sente twazikwata mu dollars million 10 plus kati mulimu sente z'okwata n'ogamba kakati wemba ziri saaziba million 10 nkwate obukadde 2 oba emitwalo 17 oba ezaawo memi emitwalo 7 zirye kulinga kugenda kunyanya ng'ofe nnyo ate n'osenako olwendo kyokka ng'olina ekidomola kakati ntandika okugamba nti ndulunkanira ensavu nga nyina 10 kye bagenda okundeetera enkya ate nga waliwo n'abakubye essente endala tuziteekewa naye simu eyo tebaatera okugisiba olw'okugiraessente anti kati kyoba olaba siteeka kuwemu bwe ndaba nga MTN ziyitiridde okuyitirako nga mbagamba kati muteekeko okweyateera naye ndowooza okuddako mu bye tuteekako okwo tutandika okuteekako ne akawunti namba kuba mulimu abali ebweru ng'ate ebanguye ate ekyo bwe kiri era kati ndowooza kye nalabye nti tugenda kukola ne dollar account tugenda kukola dollar account kuba kati oli agamba nfuna obuzibu sente zikyusa biki ngendo ozisindika nga basazeeko ku dollar account kiba kikola kiba kituyamba mikisanga gyakugidde bannaye leero olwo lubadde lwali nno naye tuli nsanje eno kozakalo bakayitandi manja abatamanyi nsangi gye tuli okkiririra ndoza kuhana kukidda kuhana n'otambula eno poloti nno zikyaliyo kasita weekwata babulooka abatuufu babulooka beeno baŋŋamba bayaayeyaye basobola okukuguza ettaka bakuguza empewo abekyengera tawuni kanso yonna bulooka omutuufu ate mwe muti obwa bulooka abantu ate bandibadde tetunnabutya naye nga bwogamba mubamu ebintu byeyagala okwata empola omanyi buli kimu kiba kyakusooka kusoma nakwandastandinga kitambula kitya etuufu libeera litya naye nga ate betulinamu betwesiga tukola tubayina betwesiga nti solomoni nti oyo solomoni ebintu ebibeera genuine mu byettaka tulinamu betwesiga kati tugenda kifuna era muga bwe nabagamba mwaka guno gwennyininyini nga wakati tugenda bagamba nti kakati tulina amataka gaffe geegano n'obweyagala netubuzimbira nobeera nga omuntu kiba kigonze era very soon tugenda kuba tukola kikuba bangi oli akugamba bambi munoonyeze ettaka gwe kati gwe neesiga njagala nzimbye naye njagala we nnimira yes tubafunye ate nga so omusi babiri naye n'omugamba kati abo tebalina ttaka mbaga bannaye gwe funa ttaka lyobbo bakole ki bo bazimbe abantu ettaka libakalubirira abali ebweru eyo nyo bangi kuba bangi ate bafereddwa omuntu agira tulina bulooka waffe wano okuzimuwa ssente taddamu kulabika wabwe bwe baguzeeyo entebe nga ettaka tebanguza kuli abamamba ab'emmamba ne bavaayo n'ebyapa nga bannange babulooka nga takyayina ate nga yateekako akasente kangi entebe omumanyi bamuseera bingi so kati sayiti eno ndowooza ababadde balaba ku bifaananyi bya sayiti eno mulabye nga eri simple kaliba kaffe kali simple eno singa 5 ku 10 eweza 5 ku 10 ate waliwo 5 then walina eddawo 10 ate space nesigalayo kanti kati tulina project endala gye tugenda otandikawo nga tumalirize eno wano wali kuba tugenda teekawo boys quarter kuliko ekiyungu store mates room mates tumwagala eno alina kusuula ebibwerugaze ebisenge mbwate ali ku TV alaba kazanyo muterayo eri akake tulina project tugenda okutandikawo ketuli nti site tugikutte kizibu okukwala ate netukola muginywezeza bunyweza omanyi nti abantu kibadde kizibu okukkiriza nti oteeka ennyumba ku 5 ku 10 n'osigaza ate ng'otaddeko nakalina ate ne compound ono n'omukolo tuguteekawo endongo n'enyooka so plan eno omuntu aba agenda kugikola atya kuba ennyumba munda ndaba ejja kuba beautiful
ndaba ejja kuba erina space na space egimanyi buli kimu weetaaya ate nga bw'ondaze waggulu eri master bedroom n'oŋŋamba mulimu ne wardrobe ennene omuntu munnyonnyole mukuba abasinga ebyo bye batya ate nga ndaba si nti kya bbeeyi nga bwe nabagamba nti omuntu kasita oba nga wekkiririzaamu naye kati buli omu alaba Kkalina alaba ng'ekintu eky'ebbeeyi naye ng'ate ogenda ne weerabira nti esente ezizimba bbangalo ey'ebisenge 8 oba ey'ebisenge 67 zisobola ozimba Kkalina kano kali simple naye ate buli kimu mwekiri ekitooto kyo kiba kituukiridde nti nze njagala kusula mu Kkalina era bw'otunuulira ennyumba zino zonna eziriranye olaba nga kakorespondinga ne society oba n'ekitundu era n'abajja wano eno omuwabo w'ekitundu omusajja asula mu Kkalina nga ogenda agamba nti asula mu kisenge naddiiro ne bw'oba nga wansi olinayo ekisenge kimu nga ne waggulu olinayo tagenda kugamba nti osula mu kisenge naddiiro so just kuba kwekkiririzaamu nti buli kimu ali n'ekirooto ky'omuntu tova buve mu bbanga eri n'ogamba kangende nzimbe Kkalina okula olina ekirooto olaba nti edda bakubuuzanga nti oyagala kubaaki abamu ne tubaga poliisimaani naye kati ebyakyegomba okuba poliisimaani so kati wano bino byebirooto byofuna ng'otandise okusuumukamu n'ova ku biri ebyekita ebya payiroti byani kati wano bw'otuuka mu secondary n'obubaako obulamu bwewegomba okutambuliramu oba okubeeramu naye yaganja kusulako njagala kusula mu Kkalina kyova olaba agikutte mpola kuba ebbanga lye twakoleramu payipu wako ewamasanyalaze ndowooza gwali mwaka guwedde nga mu January nga tebanaba nga tebanaba nagikola so akikutte mpola naye nga tolaba agenda kukikusa so kati ku nnyumba bweti eri simple mutendera ki oguba gugenda okukaluubirira ogugumiikirize onoonye n'akasente ako gambe wano wakaluba naye kati omutendera ogusobola giri emitendera ebiri emizibu nti gy'olina kuba ng'osinzidde gwe mutendera gw'okuyiwa flowa wasobola okukola omusingi then n'okuyiwa silaabu eyo anti kaakati nze ennyumba z'osanga nga zisse nezikola ebyatika so nti olina okuba ne foundation enki nga ngumu so gye emitendera gy'osanga egikola ki egisingako obuzibu kasita nkola ebyo bibiri ennyumba mba ngimaze oba ogimaze kuba kati bino ene oba togimaze azisaki naye at least oba olaba gy'olaga kuba kati olaba oli ennyumba bw'emulemerera awo omanya emuleme ate kuba pulasita ng'anoonya agigula kuba nyingi zetulabidde bannaffe ng'oli yamulemerera awo oli n'agigula n'agyongerako ng'ate gyalaba onoogayi kumpi ennyumba abadde agimaliriza so emitendera egikyasinza obukalubu so kati wano wendaba mutandise okusereka kati eno yo sitayiro esereka egenda kubeera etya ndowooza kijja kuba beta nga tutuuse wali batandise okuteekako amabaati wakati oli ne bw'okimugamba ayinza obutakola ki ayinza obutakitegeera waliwo okutya ku nnyumba bweziti wawo enju gye nkulengezaako nti enju bw'eba nfunda bweti abamu okusereka kubakaluubirira abaseresi akasobya n'akawangulira nnyo bw'ati ennyumba ezo ebiseera ebisinga ziba nnyimpi azimba ennyumba nga nnyimpi ate agenda okulaba nga bw'anaagiwa akasolya akatono egenda kubulira ddala muzinne waazo ng'ayagala ate naye bagirengereko kati olugira ng'akola ati awo tazimbye ng'akacaaki eri gye twaliko sina akacaaki aba takoze akasiisira kuba akasiisira ge kaba nga kumpi munda muli osobola okukolamu n'ekisenge ekirala gamba zezo siringi z'osanga z'otambulanga otambula mukungu nnyo ebyo byakwewe so kati kibi nnyo okuzimba ennyumba ennyimpi kiba kirungi ennyumba n'ozimba nga nsitufu mita nga mmeka okuba 40 okuva wansi kisinziira ne landscape kuba kati bwe tunaabagamba mita bweziti oba fuuti bweziti oli ajja kgenda n'ekyo naye tusinziira nnyo ku landscape nze bwe mba wali fulaati 8 gukolera naye ate kati ate guyinza obutakolera ate oli ali eri mu kiko
amazzi gye bagamba katonda gyateeka alina okuwanvuyamu kuba n'omusingi gwayo gwennyini guba gwena okuba muki nga guwera lwa nsonga nti ettaka buli lwe liva eri lijja lijjuza kati bw'oba wazimba mumpi ogenda okukakana ng'ettaka lituusemu eddirisa otuukira ku ttaka bwoti olaba weeri awo ebwayise era ebwayise eyo kisobokera weeri ebwayise awo ntero giyitako ng'agenda eno wa pasita bugiyi ennyumba kati ennyumba gy'oyogera eddirisa eri ku ttaka ettaka lyagigiza okuzimba kintu ennyumba nga nyimpi obanga omusingi guli wansi so kati ono waneeno watuuse waneeno bwe muba mutandise okuruufinga waneeno eno bweyitamu ennyo mu z'abaneiba tosobola yitamu ng'ebyeri Kkalina ekiri kye nabagamba tosobola kukwata Kkalina tinogiteekako akasuli akawanvu yakayo kalina bba kampi kaba kalina kuba kakakkamu era kagenda kuba kampimpi tekagenda kuba nga kali ketwalabye oba kewandaze omuntu mukubiremuuko ekifaananyi ku nju bweti nkimanyi bagirabye munda eba balina mu kugiraba yandizimbye kinaki era nekyo ekiraga wanawa kati ekyo mpozi ya client yabo ndabyeko wano tulinawo sitting room ne dining tulinawo n'ekiyungu tulina ne guest room kati ate ku kiyungu ninga alabyewo ka mini dining kati engeri gye twakola okuteekawo akatono ak'obutebe obunabusabuni buno abaana we baliira just twaplaningirawo mabotebo kati ate ka space ako akali awo wali mabotebo tewagendawo tulinawo ate wetugenda oteeka free tulina wetugenda oteeka fridge tulina wetugenda oteeka fridge lwansonga nti engeri ekiri ekiyungu kyaffe nti si kyekiri awo ekigazi buli kamu kali kaddatwagala kikonjestinga nti wateeka emmere obukabadda so kati ebiyungu bino bye muzimba ku Kkalina kifulumya kitya omukka tulinawo gye tuyita kimoni eyezimbibwa kuba kweyamwamba kyangu kati wali tuba tutuuse mu gundi ya finishing bwe baginstalingirawo nga ne furniture amaze okugendawo efulumira bweru wano bweti kisinzirawo ogitadde kisinzirawo ogitadde osobola ogikola nga efulumya oba yo yennyini ng'egumalira muli etya engeri kyetaaga njiyina nenkibalaga kuba si buli kimoni nti emuka egufulumya mulimu ezigu observing room negubulira ojja girabako bategera tukuba kikka nedda sebo nga absorbinga bwetyo nga wegugira yo yennyini muli eri wegamba enamu coolant yes nga coolant kufuuka era amazzi era yonsonga ki nti munda osangamu obutimba obubeeranga obwa radiator yesebo kitegedde naye eba ya bbeeyi twogera kuzaffe era simanyi bbeeyi yazo egyo gyesizikolaki yotazibiringiramu nnyo naye kyenzudde kweno ennyumba abantu baffe bano abatera okutukontakitinga abali ebweru ab'ebirooto kimanyi basobola okuzimba ennyumba bagisobola tewali atagisobola just kuba kwekkiririzaamu kuba oli wagambira nti ayagala omuzimbire eyamwamba neno kitegeeza okuleka ng'oli amanyi nti nze kekana akasente kenyina sigenda siinayo ssuubi lyongerako awo n'agamba sigisobola eyo ng'oli bw'anagamba kuba bangi abazze gyendi nga bagamba nti nze ku kyeyo nsigaze omwaka guno gwokka ate wenzira e Uganda teri wengenda kujja ki sente kwezo oba onteerawo single room oba ezo zennyina yes ennyumba eno bwenkaddiwa tempa buzibu ate etyanga singazi abakadde tuba tukekejja n'onyambuka otya waggulu ekyokwambuka anti awo yensonga lwaki twateekayo ekisenge kya wansi bwenkaddiwa ennyo nga mbagambe obuliri obwange mubuzze wano
ng'obuliri obukola ki oba ng'ogenda ozimba eri simple no ng'ogipangisa. Waliwo mu bazungu eyo kye nalaba nga seba abakadde tava mu Kkalina nga ate takyatambula naye nga obugaali bwabwe bwe bakola bajja ne bamuzimbira rails ku gundi ez'amasannyalaze kati ng'akwatako ateekako akagaali nekamwambusa ssebo agamalala twagafunye wano tegaba malala kuba singa okisangako ow'emyaka gyo nga yayambukira ago gaba malala wabeeranga mukadde bwaba munene nnyo era ate awo gaba malala tegaba malala alina disabilities ku ye ezimuleetera okukola ekyo kuba teryanyumirwa kuweyisa mu mbeera ya kirema kituufu naye nga ebyo bisoboka wano e Uganda tewali kitasoboka okuzimba rails ku madaala tewali kitasoboka just nti nga bw'onoogamba niidi yakyo tetunagifuna tennabaawo nnyo naye ng'ate olina amaka g'ojjosanga nga olwedde mu kikola ki nze sikikolangako naye oyinza osanga eri amaka gakola ki agakiyina naye ng'ate kwegamba kyolina okumanya nti mu Uganda ekisinga okutiisa abantu okuzimba Kkalina kyekyo oli agamba bwenna akaddiwa enju eno n'agibeeramu nandi kati kyoba olaba tuyina waliwo client waffe omu era ennyumba tujagendayo tukirabe ayaga tumuteremu akasenge lift ayagalamu ye kalifuti kuva wano nawali yetegekera kiseera kyenga retirement age awo mutuufu kati so tuli mu kuplaningirawo kalifuti lifuti tekaba kabeeyi sijja mmanya bbeeyi yayo lwansonga sibidiringiramu omanyi ozimba lifuti weeraga yes tujja kuteerawo provision ti wano n'agizimba wajjo gikola ki ogiteeka kati ebisigadde yali sibimanyi ate era bajja ne bapima balinayo buno obw'abantu ababiri kati ko kali ayagalanga ka muntu omu kasitula muntu omu ninawe nakalabako nga kasitulayo omuntu kasitula omuntu omu kakoma ku kiro 10 manyi babugirya mu kiro sirina kugejja nnyo ndimenya mateeka kakoma ku kiro 10 kati nze yetegekera obukadde nga ndisande masavu nakuletayo abantu neda sikwetayo abantu 8 era bajjagira kiro nti kakati kano kakoma ku kiro 3 olwezo teryaziweza kiro 3 ozimanyi. So kati how are you going to plan for this compound ndaba yasigadde lunene okugibeautifyinga ate kyekijjo omanyi teri kintu kinyuma ku designinga nga kintu kiri big enough buli kyolowoozaako olaba wekisobadde manya akajja kakoma okuba akatono ate ako kazibu nnyo kuba kati ogenda n'olaba nga design yandibadde ennungi kandibadde kamu 2 3 naye ogenda okulaba nga kaweddeyo naye kino bwe kiba kigazi bulungi ogenda olaba nga kikuwa endesigninga nti wanoteesawo 3 nejema kwegamba tegenda tuzibuwalira abogerera emikolo netujja netubibasaayisa nga ekidaala ffe tukyagala waneeno naye ndooza ekirungi kyabyo nti ate bikyuka nina gwe mmanyi omusajja buli myaka 2 akyusa kati ekitali nti kintu kya lifetime oteekawo era enkya n'okisaawa n'okijjawo nakugamba justimiti ojjawo n'oguteekawo ogwagala kati waneeno osobola n'okuteekamu emiti oba egy'ebibala wata osobola kuba compound yekola ki compound weeri mu bufunze gwe what would you advise a client bw'aba asimba miti asimba ekinyinza okuleetubaddayamu kapayini kange kakati kapayini okasimbyemu kagenda kugasa kisiikiriza ate kisiikirize kyekiva ku payini kivako omunda n'ekyo so kati miti ki gy'oyinza kati nga bw'onoogamba asobola oteekamu omuti gw'omucungwa agenda kufuna ekisiikiriza agenda kulyako n'ekibala ate n'ekirala nti emiti gw'omucungwa tegutambula nnyo emiranja tegitambula nnyo naye kati ogenda kusimba payini
alokatambule anywa amazzi gonna gonna ettaka libeerenga wapaya nejjukira buli womuteesa omanya drought kuba yanywera ddala emirandira olwokulaba peva gyasayasizza tufubutukiddeyo wali ku shade kati awo sikwandivaizinga kusimba paya mikyungwa weegiri tulina emiyembe gino egijjanga mimpi tuyinawo bingi fruits nyingi siraba lwaki omuntu aba asimba omuti ogwatalina kagenda kulyako monkey puzzle buno obugundi buno oba obutegedde obuti obwo tekaliiko kibala naye olwokuba kakula bulungi bwe kati ng'oba Christmas tree kale abantu yongera okubannyonnyolako ku high energy mwetuumyani kati era ne ofiisi zakyusa nti munayo omwaka mupya abantu bayinza okukyusa buli kimu tweyanziza nnyo mwenna abatwagala omwaka guli ne guno tusaba mutambule wamu naffe mutwesige sinti buli mwaka ogugenda ate empisa ekyuka wabula ate twongerako bwongezi empisa zetubadde tulina n'omutindo kuba research ne ofiisi tekyabamala era mu bbanga ttono nyo tugenda kuba osanga tunda mu maka gaffe so tuli ba high energy ate nga twafuuse aba halogen energy engineering company olwa URA nti twavudde mu kuregisteringa nga batuwadde erinnya eddala oba nga batugambye nti high energy electricals baalikozesa dda tulina kukyusa oba ne tufunayo erinnya eddala so kwe kubeera nti tetwayagadde kuva nnyo ku kiri kye tuli ne tukyusaamu katono ne tufuuka halogen energy engineering company bano nga basangibwa wali nansana ku kizimbe nansana business center room number C9 omwaliro ogwokusatu oba notusanga wali ku workshop yaffe wetukolera enzigi madinisa gate garage gwe jangu ne design yo oba jangu tugambe nti siina design tubenga tukuformulatingira design ennungi egenda okubanga eri unique nga ndowooza gwe wekakagina nga gwe wekagwe bagenda gikopako era nga gwe bagenda gikopako bano tebakoba bukomi ku nzigi oba n'amasanyalaze nga bangi bwe bamanyi tukola ne construction nga bwe mula site eno gye tuliko tuzimba tumaliriza tukola finishing tuvira ddala ku musingi oba tukuteerereza ennyumba yo eyali yakyamizibwa oba ennyumba yo eyakoma ku musingi oba yakoma mu makati tusobola okuba nga tugimaliriza ne tubeera nga titukukwasa bisumuluzo gwe wenalina abatwagadde oba eyanditunoonyeza eri mwenna abali e Bulaaya abali mu nsi z'Abawalabu abali mu nsi z'Abazungu South Africa, Korea wa yonna gye musinzire okuba nti mutulaba musobola okuyita ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo okuli YouTube, Facebook, Instagram, TikTok bw'oteeka mu buteesi kigambo high energy electricals ojja kuba olaba logo yaffe era obeere ng'osubscribinga olikinga ofollowinga okommentinga osharinga gwe wenawena ate eyandyagadde okutufuna ku mitimbagano gya WhatsApp tulina enamba za mirundi ebiri okuli eya 078 88 75522 enamba eri 078 88 75522 ate ya Airtel 074 083 073 n'osembyayo 5 eya Airtel njiddamu eri 074 083 073 n'osembyayo 5 ate eri gwe wenayo naagala okusindika ssente zo ng'oyagala ebeere ng'ereeta amannya ga lubega Jime gw'olaba era gw'omanyi ojja kusindika ku simu eya 070 659 1655 enamba eri 070 659 1655 very soon tugenda kuba tufuna accounts zaffe eza bank nga mwenna abali ebweru oyaga kusindikamu oyaga sente zo zisindikira mu dollars charges zibadde nnyingi tugenda kuba ate tubawa accounts za bank okuli eya shillings eya Ugandan shillings oba eya dollars. Yes sir. Munaba muwe budde ku bantu. Yes sir. Ndowooza basiibulire naddala. Mbagaliza omwaka omupya omulungi era tubagaliza obulamu n'obuwangaazi ko ne Katonda okuba tukuumira n'okwongeza ku nsawo zammwe ate anaffe okubeera nti mutwongera emirimu. Amin. Weewaawo ndowooza bannange mubirabye nga bulijjo mukimanyi bulungi ntero bagamba nti nalukoola bwalwa mu kibira ayinza okusanga zigoto mukkirize nsuula olutembeeto okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire.